bazibumbira afuuka mulekwa. Omugole nga kyajja ave mu kisenge, kaawonawo yawa bakyala be amateeka kwe banaakolera, anti ng'amanyi nti k'onooweeka tokalinda kusaaba ttaka, era ekyamukozesa atyo lwakuba mwannyina omukulu yali anaatera okuddayo ewaabwe Mpigi, ate nga kaawonawo yayagala alage abakyala amateeka gano g'abawadde ng'ayambibwako mulamu waabwe, bonna gwe baali bamanyi nti muntu mugezi okuva lwe yali atandise okumera envi. Nga batudde ku lujjuliro ku kyeggulo, omwami yatandiikiriza mpola nti, "Bakyala, nina kye njagala okubagamba nga ne mulamu wammwe awulira. Njagala amaka gano gabe ga ddembe. Saagala mireekaano n'okuwulira nga muyomba ng'obwana obuto. Bwe wabaawo ekisobye ng'omuntu ajja ambuulira, so si kwewa buyinza. Naye ate mumanye nti nange nnina amaaso era nnina amatu. Saagala mufuuke baalugambo. Ebintu bingi njijjanga kubyerabira nzekka." Akagambo nno ako yali akayize mu lutalo era yakoogeranga akaggumiza n'obuyinza bwonna obw'omusajja ssemaka. Ng'amaze okubalinda okussa omukka, yeeyongera mu maaso n'ebiragiro bye nti, "Musanganangamu ekitiibwa era si kuyitinggananga dina." Wano mwannyina we yamuliira ekimuli nti, "Maama, ng'oli mukazi wattu muggya wange bwampita erina gy'oli nti ndi muwala we?" Omugole kwe kuyimusa amaaso n'atunuulira Suzaana nga bw'amubigula, ate n'agakyusa n'agasimba omwami we, yenna nga bw'amukimba, anti nga bw'amuwa amagezi nti, "Gamba nti munno omuyitanga kaddulubaale. Naye mwami ndowooza ogamba nti sifumbangako na bannange. Nali ndabye n'amaka agasinga gano, naye siwulirangayo mwami aw'amateeka nga gano. Genda ggwe mu maaso tugamba nti omugole yayombedde ku mmere." Omanyi Dina yalina akazigo mu kamwa, kyokka mulamu we yamuwabula nti, "Nedda naawe olimba. Omwami abadde akujjukiza ki ky'osaana okukola oba okimanyi. Ye maama ani yamanya byonna?" Nnyinimu ebyo teyabyanukula, wabula yeeyongera mu maaso n'amateeka ge nti, baakufumbanga biyungu sabbiiti. Bwe yava awo kwe kwawula ne mu lusuku. Mukyala muto ye yaweebwa entembo, ate omwo nga mwemuli n'ebikajjo by'abaazibumbira. Akasuku akaalekerwa Suzaana kaali kasingamu mbidde ate nga n'obutooke bwa nkago, obusigaddemu bwaliibwa dda ebiwuka era nga buyinza n'okugwa ng'omutamiivu assizza omukka. N'omusiri gwa lumonde omuto ogwaweebwa Dina, mukazi wattu Suzaana yasigaza kinnanga. Kyokka Suzaana teyanyega era olwamala okulya ng'ayita bazibumbira eyali agenze mu kisenge kye,
gye yali amanyidde okusula ku ludda olw'amalebe gye baasulanga nga Dina tannajja. Olwatuuka mu kisenge kyabwe eky'ebyayi nga beesonseka mu bukunta bwabwe nga bazikiza katadooba kaabwe, ne mulamu waabwe ng'atandika kweyalira awo mu ddiiro era olwamala ng'awa mukyala muto akataala. Omanyi mu nju mwalimu obutaala 2 bwokka. Ate yayalirewo omwami naye aba atuuka ati mu mulyango gw'ekisenge kye, oguwojjolo ne guva eri ne guzikiza ettaala be vvu. Amangu ago omugole kwe kwesooza nga bwe yeevuma ekyamulesaayo ettaala ye ey'omukono. Ekyokusaalirwa, akabiriiti kokka akaali kasigadde mu nju kaalimu akati kamu bwe kati, ate nga Suzaana yaakalina kubanga ye yalina omwana ate nga yafumba. Omugole yamala eddakiika eziwerako ng'akyayimiridde awo mu mulyango alowoolereza eky'okukola. Ekizikiza kyali kikutte mu nju. Mulamu we ne bba nabo baali basirise ng'abataliiwo. Newankubadde Suzaana yali tannafuluuta naye teyanyega. Ye musajja wattu baazibumbira yali ali mu mattansejjere era ng'anyumirwa birooto. Eno nno ye yali entandikwa y'ekizikiza eyakwatira ddala mu maka ga kaawonawo okumala ebbanga lyonna.